This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ngenansa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesi Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 oba noti 7 Omanyi nti nze sisomanga ku busawo naye omanyi nti nsobola okufuna ssente nengula nempangisa ekizimbe nenteekawo eddwaliro netandika okukola okitegeera nga send events ku board tekuliiko yadde muntu n'ogu and no hiring a doctor najja, no hiring a nurse, no hiring a midwife, no hiring a lab technician. Suddenly standing okuyingira. Where does that happen in the world? Kama ba MP walite muteesa ku floor naye mubeeko bye mukola ku ground mubeeko bye mukola mu committees tumanye nti okuleeta private members bill tekitwetaagisa nnyo okuteesa bigambo bingi kuba kyo private members bill ebeera yakuwandiika okusinga mukoleeyoko ku ebyo. Okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo. Ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi. Tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna. Tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge B0 oba ku bessimu noti 779 noti nyemunya oba noti 75 noti 74 noti 292. Tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Aliya Luzungu kadeka zuku tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda namuza kujerera kutoka ntoko ndimbuzi nyefu sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulora bababbi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista Biblia mu detergent waliwo wanangalie ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange.
olabanga ateesa byateesa era simanya abaana nze oli baba ayagala Eddie oli baba anyumirwa omwana wo mmukuba nze simuyinaako buzibu era bye ekisulo omutabani yekka yeyasembyeyo kibaamu ekisulo omwana agendamu nga weesiwano nze neesiwano ayinza okutagenda abaana bange bali very soft nze nabonaabona mu kisulo nagenda mu kisulo nga ndi mu P4 okiraba kuba kati nze olaba nali njogera ne there's something that gave me a rude awakening nali njogera ne brother yali headmaster w'e Kabojja amubuuza bano nga tebalongoosa like gataazi okitegeera ffe viddibe yalinga ejja ebyo Easter biki gataazi mwe muzirongoosa mwe mwera essomero biki ebyo nanga kati problem eriwo ensi ekuze okitegeera kati omwana obeera olina ebintu byoyagala omuteekako ate tumala obbibayigiriza wano ewaka mulina zi washing machine ewaka mulina abakozi bebeera be bakola ki kali naaga twasigala ku kkowe eno ffe tubateekamu kale eddiini n'obuntu bulamu n'okusomesa mu kibiina naye bino ebisigadde nammwe abazadde mutandikirawo kwe yatugamba omwana abeera wano n'ayoza mumuyigiriza okunywa engoye biki n'akugamba kati engoye tuzikunye ewaka tulina washing machine honestly nga it doesn't make sense ati nandaga nti kati ensi gye yeeyongera edda ffe twalina baneiba bafaawo ku Brown Flats nga balina washing machine ebukoto nga balina washing machine nga balina DSTV ebyo byali bintu byamaanyi baleka okwanga balina ne kuuka balina ssente ebyo bikuuka byonna nga babiina kati today washing machine ulina agenda mu LG washing machine ya kilo oba mmeka eri ku $3.3 ne kwemu ekitundu ofuna washing machine kati omusajja affe oli wa ADH aziina kwemu kitundu $800 olwo washing machine obwo obutini obusookerwako kati oli ajja n'agamba lwakuba waliwo omuwala yakateekamu ak'omunda ne kabuliramu mu washing machine kayitirira obutono ndekeraawo ebyekisiro sendi bannanga ate otandise nange gwomanyi bwe twemanyi leeta ontandise so kati ebyo ebyokuba abaana ku masomero leeta eggulo nadde nina benjogera nabo oli nga twogera ku byesseeta amugaa nti maani nti ne babeera mudde era afa ne nga nti ayi naye waliwo kye bayita closure waliwo the joy you get kale it's not the joy the satisfaction you get kyomwana yadde agenda ku ssomero emmotoka n'emutomera naye gomayo kukubira essimu nti omwana wo gwe wateekayo yafudde ekyamazima my take ku kintu kya seeta ekyo so far it was poorly handled it was mismanaged and I will sit here and call upon Mwami Muyingo, Honorable Muyingo. Good enough, oli musomesa professionally. Mani waloba director, ngebintu ebimu tebabitegeera. Because director akoze eki afinye sente mu bukinjaji n'agenda n'azimba essomero. Naye ono is a career teacher. He has a lot of experience. He knows what to do. Yandibadde bw'aba tannakikola akikole mu bwangu asisinkana abazadde b'omwana nga tewali kamera okiraba nga tewali kamera kwamanga si bya show abannyonnyole and waba agenda obasisinkana yeetaaga agende ne principal n'omuntu eyasooka okulaba omwana okiraba bakakanye emmeeme y'abazadde nga bw'ogamba nti wabeewo proper closure. Yes, okufa sisuubira nti essomero ng'eryo lisobola okubeerawo deliberate nega ntigenda kutta mwana no but when such an accident happens
the way the aftermath is handled is very, very important. Yeah. Ochiraba. Nze nafunako incidents. Omwana wange yamenyeka omukono ku ssomero. Simple fracture. Nansi nankubira. Naye nasanga administrator w'essomero yamusitudde. Kwegamba and ng'abantu nga 6 nga bonna bayimiridde waawo. Kyampaamu wamba confidence nti at least kwanza wabaddewo ki care. Era nga mwana bw'omutunuulira n'omukono nga tosobola kusooka kutegeererawo nti gukoze eki. Naye olw'okuba ku ssomero waliwo nansi yabagamba omwana alabika amenyese omukono. Ne mutwala mu ddwaliro. Eddie, what is happening to schools these days? Schools ennaku zino zeeyisanga ate zituyamba buyambi on top of the so much fees people are paying. Ministry yennyini bakyakola inspection y'amasomero. Teriyo. Edda baatugamba nga ba district education officers ng'agwa bugwi. Ebyo tebikyaliwo. Problem gye tulina Uganda yafuna ekizibu. Erina areas ezimu zidevelopinga ku speed endala nga tezigendera ku speed yemu. Njakuwa ekyokulabirako. Amasomero gameruka. Nze we nakulira waliwo Mpigi district. Bweba yalina amasomero 100. Eyinza nakubanga yali erina Mpigi district ng'ekwata ku Mukono ne Masaka. Kuba nange we nasomera we nayingirira primary twali mu Mpigi. Mu kugimalako ne tugwa mu Wakiso. Kakati gwe teeberezaamu. But how did they carve that out that today Wakiso is bigger than Mpigi? Oba Mpigi is still bigger? Mpigi is still bigger. Wakiso kyerina yeetoolodde Kampala yonna. Kuba ndaba eno ekajjansi oyo Wakiso. Oyo Wakiso. Ajjaawo wonna bwe bajjaawe wafaawo genda Akurite naye Wakiso. Wakiso. Actually kuba kajjansi buti town. Wakiso atandikira ku Freedom City. N'agenda paka ku airport. N'agenda mu kyalo ewaffe kuba eriva enakawo okudda Mpigi alina waakoma. Bakozesa nnyo emigga okutula mu ebifo. Naye ate n'agenda paka Kakiri. Agenda paka Kakiri. Ate n'adda eno n'agenda paka Namanve. Namanve yena Wakiso. Namanve Wakiso. Kyova olaba nti Kira Wakiso. Kasanga Tigayaza Wakiso. Kakati gwe tunuulira ate ne Nansana Wakiso. Oba Mende waakoma. Kakati challenge eriweeti nti population yalinnya, amasomero ne galinnya, but government teyayongera ku human resource mu department ngeya education. Okifuna nti bwogenda era DEO wa district akyali omu. Ojja kwesanga nga ba inspector of schools era abaaliyo luli obanga 2 oba 3 department olongeweddeyo. Kati tesobola mpozi nga nakola ogwo kagwa kugenda nga agwa mu masomero. Ne gweteberezaamu katugambe nti agenze mu masomero 2 olunaku. Those are 30 days in a month, 90 days in a term. Amasomero 118. Nga ne ku Sande akyadde ate ku Sande tafuna kituufu kyayagala ne ku Saturday abaana tebaba mu kiraasi. Alina ennaku 5 zokka Monday to Friday. The problem is the government. Challenge endala eyajjawo. Nze we nakulira, education was a social service. Naye kati education is a business. Ochiraba nga bolaba ne health was a social service. Nga government yekola eddwaliro
amakanisa ge gakoleddwa amalwaliro emizikiti gye gikola amalwaliro amakereza ge gakola amalwaliro naye kati baaba omuyaye bakuyingiza eddwaliro n'agamba musoke muleeteyo ku ssente atagamba musoke muleeteyo ku ssente ye olukuyingiza eddwaliro ng'agamba mumukebere omusujja mumukebere typhoid mumukebere kidney mumukebere tests nga mukaaga ezeetagisa n'eziteetagisa ateekako wali eyo ebeera mbaddi ya ssente nawe nalaga nga nali ngenzeewo like 2 weeks aliya bwe naddayo mugamba empulira kantoloze ennaku zino muguno omusana ogubadde omungi nagamba tusoke tukkale ne mukaa temujja kuddamu kunfumita kati gwe watya kufumita ye yali alabye opportunity ya ssente ne test zonna zigenda okuggwayo nga bakusaba emitwalo 18 naye nga test zonna ziri negative emirundi egisinga ate bakola akantu insurance cash kati so jangu tugende ng'akutwala kuwa kashiya nga kashiya abalama 18 ng'owaayo 2 olw'okuba oli mu bwangu kwamba oba olinamu ka discomfort change banaamukusanza ng'omwana akwata ki receipt ng'akutwala ku lab akulindira ku lujja olumala okufumita jangu otuuleko wano mazzi biki bwe baba nga babbi balungi mazzi oba chai olugira bwe bati dokita bw'aba omubbi omulungi ayinza n'okugamba abamu abasawo gye bali abalungi saagala abasawo muntegeere bubi ng'aga nti basooka bakuteekeko ecupa tulabye nga weetaagayo akaamangu amangu omanyi nti olumu ecupa ezo bakuba mazzi meereere oba tegalina buzibu tusoke wakashiya wali 5-6 nabadde ngamba abantu edda nga bw'olwala ffe waliwo kye baatugambanga yasemba ddi okgenda mu ttooyi agendeko mu ttooyi ne bakuwa waliwo oba yali ORS wabeerangawo bupaketi nga bakasumulula bakakuteerawo mu ddwaliro ogenda okulaba dokita ne bakayuze ne bakakuteerawo naga atuulaawo ogenda olaba mu ddakiika ezi ng'osumulukuse naga nti addeyo eka nga temusasudde wadde 10 naye ennaku zino omutwe guba gukuluma nina eddwaliro lye nagendamu ne baŋŋamba sima you have acute sima ya biki ne baŋŋamba genda ku blood bank ogaba omusaayi nti olina mungi nina omusaayi mungi kyeki bakitegeeza kati balina bye bakira sima ya acute biki kati nkubira mukyala wa kusamu she's a nurse and a pharmacist ampeereza ke bawandiise nanga condition gye bawandiise ekigamba acute ne byolimu nga tebikwatagana nga ngenda mu ddwaliro nga ngenda ku blood bank awo ninawo abasajja mikwano gyange kati bakubuuza omusaayi ozze gugaba bino bya just oba medical reasons bw'oba ogaba medical reasons obasasula tobawa musaayi gwo gwa kisiru ekyo mbadde sikiwulirangako bw'oba sseba ogaba omusaayi gwino mbusima tomanyi nti waliyo bano abantu ali lubuto tomanyi nti onaadde atidde nti ng'oli mu kulya ali mu kulya kansubire olubuto lwaddala ali lubuto wuuyo tomulaba mani wayinza okubaayo embajjo eyaki ng'alwambadde bwambazi alwambala okuyitawo naye lwenasemba naye sofi lwenasemba okulaba era wali lubuto ku dduuka lyo nali ngenda mu sho yaani mu sho ya Sebatta era olabika okuba lweddwe myezi ginjo lwaddala awalye tuli mu kukola ate kitugaanako anti tubadde tukweraliikiridde nga tulaba olya ono abadde yeeraliikiridde kati bentuuka ku blood bank babimbuuza ebyo byonna anyway nembalaga kaadi nti kino kiri beekiti nabanga naye kano akagamba acute kano nga kyandibadde kirala wandibadde wenna feesi ezimbi kati ne bampeereza ewa dokita ali wano nga UPRS we yali
Ebukoto awo ne banga agenda asi Ebukoto UPRS wali Kanjocha we yali wano Ekamocha ntegeddeo awo ne bangamba genda awo nengera nendaba omusajja kadi omusajja n'atunulira fomu gye najja mu ddwaliro nanga these people have a problem naye nga eddagala lye baali bampadde ku acute baali banzigyeko emitwalo aga kati yalina okuwandikako ekigambo acute ntye to justify obungi bw'eddagala butereevu kati gayi be yakwata fomu baati nangamba eddagala baalimpa nga lyakwebaka kati nga nebu kati gayi naŋŋamba kati gayira yaŋŋamba yimirira wali nenyimirira nampima height nampima weight naŋŋamba ekizibu kyo kiri beekiti ne beekiti tandika okukola exercise naŋŋamba kati tandika otambula buli lunaku okuva leero nyambo ntambulireyo kilometers 2 osooka ove ku bino soda byani okomewo mu wiiki emu okubeera ng'otambula naŋŋamba bye that was then naye nenkipiikinga nti ate babagamba tebaagala bino byexercise byakuliftinga bino byuma biki baagala bino genda owuge tambulamu va ku kino va ku kiri kati be naddayo ewa Guy nga tansabye wadde 10 okujja consultation fee gye nasasula kwe kunnyinnyonnyola exactly oli ye kye yali ayagala otegeeza n'akyongera mu supu wano abantu abatulaba njagala bbawayoko ku magezi mukozese nnyo amalwaliro gaffe gano ga Lubaga, Nsambya, Namirembe, Kibuli. Whenever possible, ate kati ekirungi nago gatandise galina VIP. Kati nga Lubaga balina gye bayita specialist center. Ba specialist bokka be babeerayo. Tuwabeerayo no doctor asooka. Gasumbuwamuko olumu oba balinyise ne ku gundi ne ku consultation egendeko waggulu otuka specialist center sebo nga era abantu gye baliko nga muli bangi abasobola consultation eya waggulu naye at least yo omusingi sigwa sente nnyo tosangayo bintu modulo oli kuwandiika acute tosangayo bintu modulo wumulakaawo bakuteeka ekicupa y'amazzi ng'oli just ayagala kunoonya ssente ekintu ekyo simanyi bwe tugenda kikola there is a lot of misdiagnosis in this country ng'oli anoonya ssente yes ng'oli anoonya ssente naye kati n'amasomero nago bwe gatyo amasomero gali ku byago amasomero nze nina kimu kye nayiga wentwala omwana wange nkimanya business sikkiriza muntu kuteekawo mbeera nti kunnyamba era okola kimbiriri ennaku ezo waliwo gye ntwala omwana wange okusoma banyiiza nenoonya head of section nenoonya administrator nenoonya headmistress mu ssaawa egi ekyali kinyiziza nga kiteredde kugamba ndi omanye edda abazadde baffe baatyanga kusomero tubagambako nga balina abayamba to complain no today it is a business I expect customer care kuba amasomero beeyisanga bakatonda ssebo otuuka mu ssomero tokola booti todde eno n'omugamba boss miliyoni 2.5 zenkuwa omwezi kiki kyotegeeza mu by'oŋŋamba nze nkuwa sente zange you have to give me good service if you don't give me good service it's okay I look for another school kuba ate nago mangi gamerika galinga butiko ani nze nagamba omukyala ne mugaa nze sinoonya buna bwa Nicholas sinoonya buna bwa mwana wange
4 points sizinoonya kubanze saazifuna. Ate n'ekirala omanyi waliwo ekintu ekya fine buli muzadde yandyagadde omwana wagende in those traditional good schools ne abatufuga olwaleero bademystifying ekintu ekyo. Abantu abasinga abali mu bifo eby'amaanyi abantu abasinga abagagga amasomero ge basomeramu amazima tewawera bantu 5 balimanyi. Ne bw'okola census ku State Square waliyo amasomero nga bw'ogenda olibuuza teri alimanyi naye nga musajja mugagga waali. Okitegeera nga muntu w'amaanyi naye nga atudde mu ofiisi. Ali mu ofiisi ssebo. Kaakati twegamba omwana w'asomera tekikyali kikulu. Nze nina essomero abaana bange 2 basomerayokko naye nabonaabona okufuna ekifo. Ku luno omwana omulala olwamaze P7 nagamba siddayo sigenda kubeera awo kunfuula nga mese. Wabula waliwo wootula n'olaba abazadde. Waliwo olumu nali ngenza olaba omu ku basajja bange in one of my former schools nga bali awo bamulinze abantu saa 12 yangamba 12 jangu nkulabe mangu ndaba abazadde kumacha naliwo 10 mu kitundu aba ayingira baati gate nga wendi awo nanga atula tuyingire era nali Rakabe nali nvaya awo nasangira abazadde abangamba katwogerereko n'omukulu nangamba nomba bala mu kuyingira nali nvaye wakino n'ekifo ky'omu abazadde nga bagula ebifo mu masomero olimbo awa teacher sent million namba bawo omwana wa admission. I said million nedda goli muzanyo saagala kugobagana n'abantu ate abaana bange basomerayokko. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Naye lumu ngendayo nina omwana gwe neegayirira omwana naye annemedde kangamba awo waayagala okusomera nsanga omusajja tumanyiganya tugenda mu health club yemu nagamba nze kino kintabudde wakiri omuntu aveeyo ngambe nti mpa $5,000,000 omwana wange bamuwe ekifo gayi nagamba nina 5 zange wano nazijjayo bwe pa obw'etaano nagamba nzaye zaagala gye nzimuwe naye nga nvaawo wano na admission form. Nojula muwe ekifo kyo nga sinnafuna nange naye nga te gayi yali tasaaga yali serious. Okiraba gwe kamu omusajja yaliwo ng'agaba miliyoni ezi. But I forwent that now. Sikyateka ku pressure. Nze nange semenya lwa masomero. Nze nanoonyako omusajja akulira essomero ne bandagirira nti share obusegaawo waliwo omuvubuka akola emipiira walina erinnya lya Kiyisiraamu nti yakola emmotoka z'emipiira. Nengendo omuvubuka musanga akola mupiira nemugamba nti waye njagala onnyambe onjogerereko n'omusajja bw'ajja wano okukola omupiira omugambe nga kali omupiira omusajja ali mu kukola mupiira bwagupikamu omukka ne gubanduka ne gunkubira wano laba bwenfa nga ndi mu kunoonya kifo nabigaana. Abazadde bateekeramu ddala ssente bagamba mu traditional schools
naye nze nange traditional school namuvaako ebiri traditional ndi nnyo ku basawo ku malwaliro education no ate ku basawo buli muntu nkuwa amagezi funayo dokita nga mukwano gwo andi wootegerera nga ti dokita oyo mukwano gwo kyakola kirungi ng'asobola okuwa advice nga takugambye nti jangu ku ddwaliro ewange okitegeera nina dokita mukwano gwange sijja kwogera linnya lye muleetera buzibu and Dr. Joseph Waswa oyo yabomba Dr. Ivan nange ndudde omuwuliza naye mulaba ekintu yakikwasaganya nalaba yagraduatinga awo obulamu nga bwe yabubala bwe butambula namusanyukirako omukyala yamutwala omukyala yagenda ye bonna n'owakato nayogerako nogera ne kato last year njala kubuzaako nnyo Jimmy Kato ne Dr. Joseph Waswa. Jimmy Kato twali twalemaganira awo naye bwe yamala n'aŋŋamba Kasuku you are my brother. Jimmy Kato alina ekizibu eyo condition gyali mungi manyi nedda tetugenda yeeyo tukireke musajja wange muleke Jimmy Kato my brother asubire nti muli bulungi kubuuzizaako nnyo naye obuuzaako bwe mwakibala bwe kitambula Dr. Jimmy Kato nkubanja omusenyu gwange wandirambuludde omusenyu gulimu ebintu bibiri waliyo abantu ng'omusenyu kitegeeza kirala nedda si guli ogw'oku biiki omusenyu guno sandi oguzimba ate nina wenjagala otandika so ndowooza nkuweereza ebbiiru sinotulaka ya 2 kitundu ampeyo sinotulaka nga 2 ate ezo kati sente ezo ennyumba bateyambusa eba egendedde ddala sinotulaka eya nnyanja n'eyaki neya plasta oba kuwe lwera gukola byombi tebatabulamu ate ebyo kati yali azimba Devana abimanyi agambe nabugambye yamusaplayinganga yaba akola ki naye bannaye oyogedde Joseph Waswa ne Jimmy Kato naye emyaka omanyi nti gigenze nzijukira abavubuka nga naakabasanga nga tuli biyenje beetuti tugenda okulambula Devana nga tennaggwa jukira nti twagenda awo nno gwe Devana nno wagenda ogirambula nga nze nabalabadde emyaka nga 8 emabega really abo nsooka obbalaba 2000 oba 10 toka etandika era nakonyumiza emboozi nga kata akyayina eddwaliro awo endulu yafuutuka mu ddwaliro awo omwana oyo yantugga Ewaswa yantugga ebagita ati eno nido etunga bweti nga bamaze okuoperatinga nga nanywedde walagi ngolooza nzikira nanga my brother you're gonna face it rough yali alina kuwa overdose ate okuba overdose ojja ggwayo aba alina waako akuba akasanyalala akasuka daga ompulira koze kuwulira bulungi ompulira akookusana nga bwana Kasuku wuzi egenda kuyita mu buyisi naye mbasanyukirako nnyo ekintu nga bwe bakibalaba ekitambula obadde ogaa nti bw'ofuna olina dokita wo ng'akola ki nze nina dokita wange I seek a second opinion from him ku buli kintu era ate tokkirizanga dokita n'akugamba ebintu n'otabitegeera tugenda nkoba dokita n'omugamba mpulira bwenti ne bwenti n'ayogera ebintu n'ofuluma mu kasenge nga singa omuntu akubuuza dokita agambye eki nga tosobola kinnyonnyola oyo n'eddagala lye sirimira nze dokita alina okunnyinyonnyola bulungi nentegeera bwe sitegeera n'eddagala sirimira nga ngende ew'omulala mpe another opinion ate si mu bubi sikkiriza dokita yakafuluma kunkwatako era oyo mulinze nfunye accident obusawo buyita experience somebody must be experienced somebody must have experience kalate experience anagijjawa nga gwe tomukkiriza kukwatako akolere ku balala si kunze
Let him try his services elsewhere. Akakodyo ngenda kabawa. Wonna wogenda nga si accident. Ng'oli mulwadde bulwazi okyatambula. Kasita tobeera comfortable na doctor. Obuuza nga toilet weeri. Noyitamu. Swi! Nze sigumusa ebiri. Nagendako mu lab. Just random nali na test gye njagala okukola. Ngenda okuyingira. Eyajja neŋŋamba nedda. Ono tanfumita kunzija ku lab technician neŋŋamba ono tanzijaako omusaayi. Ne mugamba by the way, wano wali washroom. N'agenda nnyamba. Wali ng'ate ogufuluma guli wa toilet eri wali. Baawulira kisumuluzo. Nga n'okusasula mmazi. Emmotoka ng'etandise. Ng'etandise. Natunula nga ye n'owa reception. Batunula bwe bati. Balaba. But anyway, there's so much we have to talk about. Today nyagadde kanagano sagadde tukadailuting ennyo, but the thing is government erina okuvaayo nejjukira nti education ne health should not be business based. Buli we tutuuka nga services ezo bbiri ziri business based bye bintu emu bye tulaba olunaku olwaleero. It becomes very unfortunate that people are okay with charging a lot of school fees and delivering less. It becomes weird that a person has to be exploited because of their medical situation. Techikola makulu. So government yona gyeri erabe engeri gyeyinza eyongera okuregulatinga. Of course on paper the policies are there. Very good. Era bosanga omuntu yena mu government agenda kusoka kujireyo nti fe bibi ebintu byetukola bibino. Naye nga wali question eriko ku ground. Ne ba MP ne bachali bange nga mwe namba twalidde mba member ba parliament. You are giving us a road deal ba member ba parliament. You have not done enough. Muli mukulya sumbusa buli lwenda ba committee today ya parliament. Wateeka okubaawo sumbusa, flaska za chai, echupa za soda, ebyo tebivaawo. Muli mukulya bichepere mufuna million ana. But you have done a lot of disservice to the public. Bino MP badde bakole. Ne bagamba nti Ministry of Education eyongere kuba inspectors. Amalwaliro etteeka liyite. Okiraba nti board of directors aba company abeddwaliro kuteekwa okubaako abasawo. Omanyi nti nze sisomanga ku busawo naye omanyi nti nsobola okufuna ssente n'engula n'empangisa ekizimbe n'enteekawo eddwaliro netandika okukola. Okitegeera nga sendi events ku board tekuliiko yadde muntu n'ogu. And no hiring a doctor, Najja, no hiring a nurse, no hiring a midwife, no hiring a lab technician. Suddenly stand kuyingira. Where does that happen in the world? Kama ba MP walite muteesa ku floor. Naye mubeeko bye mukola ku ground. Mubeeko bye mukola mu committees. Tumanye nti okuleeta private members bill tekitwetaagisa nnyo okuteesa bigambo bingi kuba kyo private members bill ebeera yakuwandiika okusinga. Mukoleeyoko ku ebyo. Ebintu si byangu. But anyway, that is WhatsApp. Tetujja ssukawo wano, tujja kuba tukomawo omulundi omulala nga twogera ku bintu ebimu ebinaabitambula mu ggwanga. Until next time, mubeere bulungi. Bye-bye. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange. Akyala abola bababbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent.
waliwo wanangabi emunda yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange